kitalo nnyo nnyini eddala omukyala atuze omwana we ennafa kati omwana ayogerwako ebyaddala wa mukyala ayitibwa Mutes Jolin n'omwami abadde ayitibwa Chris Rugali. Chris bambi omusajja wattu ekyazuuka mu mwaka gwa 2023 njagala osookolekinge bampeta Hanzi. Kyazuuka nti omusajja omukyala we yali akola obwenzi olw'ensonga nti omusajja mwaka gwa 2023 bano baali bamaze emyaka 10 kiregeza basinkana mu mwaka gwa 2013 era ne bamala emyaka mpaka oboolyawo ebintu byatabukira. Balina omwana omukulu wa myaka 14 era nga ono ku baana batano kyazuuka nti yewa Chris yekka. Omukyala oyo golaba manyoyizo ba wamulabyeko n'ensaba owulize story nga bwe byatambula era nga bwe byatandikira nawa gye bikomekeredde n'okutuuka omukyala okuba nti okusinziira ku byonna obujulizi poliisi bwe yalaga ate ne bweyinawo bwengendo okubulira nti omukyalo ono alabika nga yatta omwana we. Omwami we ayitibwa Chris Rugali, omusajja diplomat bana aba flying in and out of the country era bakwatagana mwaka gwa 2013 Katonda n'abasobozesa ne bafuna ebibala by'abaana batano balambirira. Omukyala oyo ateeberezebwa okuba nti yagenda era omusajja yakizuula atya. Omwana omukulu alina emyaka 14. Mutes mukazi wattu ebintu byamutabukako olw'ensonga nti omwami agambibwa okuba nti yandibanga yayingira mu bufumbo bwabwe ne Chris Rugali yatandika okubanga reaching out to Chris Rugali gye yali n'amuweerezanga amasimu n'amuweerezanga message n'amukubiranga amasimu ng'amugamba nti abaana abamu babe. Awo omusajja yatandika okubanga embeera emutabukako n'atandika okubanga yeebuuza bwe yabuuzaako omukyala we ng'akomyewo omukyala n'abyegaana wabula omusajja oli omusiguze yakipinga akola ekintu kyekimu. Omusajja n'abeera curious n'asalawo okubanga agenda okutwala abaana ku DNA. Yasalawo okutwala abaana basatu balambira ku basatu be yatwala ababiri kyazuuka nti tebaali babe era kwaliko omukulu firstborn ye yali owe kati baana ababiri abalala yasalawo okubanga abaleka wabula awo yasalawo kubanga oba oli abanyuka kkiriza njagala osookola ekinge bampita Hanzi ekigera kwewunyisa gwali ebweru emboozi eno ekwatirako ddala olw'ensonga nti ate musajja mukulu embeera egyalimu nti essaawa eno omwana ate eyattiddwa ebyaddala ye bagenzo abasirikale omukolako DNA nga yabadde wuwe. Njagala kusomera bulungi nnyo agamba nti omwami bw'amala okuva mu enjega eno yasalawo kubanga oba oliawo ateekayo divorce papers basobole okubanga baawukana n'omukyala ayitibwa Mutesi olw'ensonga nti omukyala ebyaddala yali akoledde ddala obwenzi. Tugenda mu maaso Rugali ne Jolin batandika okubanga oba oliawo embeera ebeerawo bwetyo wabula omusajja kati njagala owulire when Rugali we are filing a divorce kooti yasalawo ate akole fresh DNA olw'ensonga omukazi yali yetabikiririzaamu era kigambibwa nti era bino byalina kukolebwa government era abakugu mu government bye balina okukola DNA eno era balina kutwala mu lab ya government wabula bano abaana abalala njagala owulirize bulungi nnyo ate bino byalina kukolebwa mu maaso g'abaloya ba parties zombi aba Jolin n'ab'omwami ayitibwa Chris kakati era samples zalina kubanga zipiikingibwa abakugu abaana wiiki ewedde ebyaddala mukama Katonda waliwo ekiro ekyentiisa era mu kiro ekyo ekyentiisa kigambibwa omukyala ayitibwa Mutesi Jolin yatwala omwana ku clinic ekitintale n'asobola okubanga abagamba nja kujjukiza Ajuli Potential Organic Products era nga bano balese products ezakabiri olunaku olwaleero nkujjukiza kamuweebwa akayina muganda wange bw'ona akakozesa tojja kujjusa naawe ali ku kyeyo akikukwatirako ddala akadaama ng'oli mu kiyumba Ajuli Potential ku namba 31 gi inbox ne ku WhatsApp ojja kumanya ebisingawo olw'ensonga baba agenda kuwa nga teyeerekera namu naawe ali mu bufumbo naawe oli musajja oli mukyala oli mu bufumbo tekiggwa oli ku mulimu gonna ebyaddala bajja kubanga bakuwa buwi ate kasitona kozesa kano kamwewa akaba Ajuli Potential nti omwana yali avudde waggulu n'agwa okusinziira ku mboozi eno kiraga bano balaka babeera mu kalina bagamba first floor n'agwa mpaka wansi wabula bwe yatuusaayo omwana teyalina buzibu oluvannyuma lw'omukebera era abasawo bagamba just bamukole scan wabula baamukebera nga talina severe injury n'emu yonna kati Jolin yatwalayo omwana ate enkeera woolo w'ekyo ekiro n'amutwala era awe baanawusingira nti omwana yali amaze okukkirira ezzira kumwa kati wano embeerawo yatandika okubanga etabukira ddala olw'ensonga nti ate abamu ku b'enganda ba Jolin bamugamba nti omwana ono twetaaga tufune poliisi gundi ki eyo mugimanyi gye bafuna
basobola okubanga obolya omwana bamuziika naye nga balina okubanga bafunye ebbaluwa y'abakulu abatwala oba eri awo ebyokwerinda naddala mu ggwanga lino. Emboozi eno ayi bannaye ono wa family yaka yaleeta obuzibu kulensonga Jolin yali agamba omwana tumuziikirewo kasita yafudde ki yafudde accident wabula omu ku ba family close friends be bakola ki yaleeta emberebeza era etutte okuteeka Jolin mu kattu n'okutuuka emboozi eno okubanga eri muffe ab'amawulire. Poliisi we yasalawo okubanga ba-examininga omulambo gw'omwana kyazuuka era basalawo okukwata maama olw'ensonga nti omwana we baatuuka ku ssiini tewali kyali kiraga nti omwana yayita mu ddirisa n'agwa olw'ensonga eddirisa lyali liraga teriggulwa. Allahu akbar. Lyali liraga teriggulwa era tekyaliwo kabonero kalaga nti omwana yabuuse n'ava mu ddirisa n'agwa wansi. Kitegeeza nti bino byayongera okubanga bisuspectinga era byongerwa okubanga waliwo okusuubiza nti omwana ono alabika teyafa accident nga bwe bakola ki nga bwe bagamba. Poliisi yasalawo okubanga esooka ekaba maama n'ekaba n'omukozi awewaka. Omukozi n'amala n'abigamba nze saabiriimu era ezo enteekateeka saaziriimu. Omupoliisi yagenda maaso okukola postmortem era nekizuulwa nti omwana eyali afudde yali afudde okuba nti omukka yali tassa. Aba yatugwa aba yakola ki because bagamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Because bagamba yafa lack of oxygen in the lungs. Kakati nekigenda maaso era nekizuula tewaaliwo mu mubiri gwe mu lubuto lwe nti oba waaliwo oba yawereddwa butwa oba emmere ekyali kyonna ekyali kiyinza okubanga because ye maama yali aclaiminga nti omwana yali amaze ebbanga talya imbu. Kakati oluvannyuma enteekateeka z'okuziika zaakolebwa era poliisi bwe yakola DNA ne confirminga nti omwana eyafudde aba wa Chris Lugali. Kitegeeza first ne last born babadde ba Chris wabula nga ate first kati waliwo awokunaye tebanamukebera bamukebera sorry naye kati bana babiri bo bakakasiddwa nti bamukulu era omusajja watu Lugali essaawa eno bambi omwana we bwatu bwe yafa mu bintu by'okusaaga ndowooza omukyala nono yali tamwekakasa nasalawo okubanga oba oliawo amunyiga oba oliawo era nga bino byagenze maaso ne bibeerawo era omwana yaziikiddwa olunaku olw'Essande wali e Kabaale. Wabito byabadde so kikuwa kyakuyiga ki